yasinga obumanyi kandi envaamu kwewala eyo bakugu kubashoshe sinawo mulamu asifa oba kino ekyaviza tekyakutabudde ekyaviza okuma viza kyekisobola ntabula byabadde bityo okuba nti bafunye viza njirawe byabadde bank statement alisitendako kishegera nenga era nebigwa sibirala mubale basuubire baki just bank statement abantu badde bagamba ebya Khalifa bwemwakola violence nemukuba timu yo nemukuba byakubiddeko okuma visa ebyo tebisatuukirako nekuma visa kubanga kuba byatubidde kuma visa n'abalala bandi bamye n'abalala manya tebandi bakoze ki bandi bamye bagamba mukole ki naye nabo tebafuna kati kyalowooza mbona negaali zozimusama zijja kuleetera obuzibu mu maaso ku kariyayo asina ebintu byonna abaako n'abantu be abaako bapuroguramu abakola puroguramu gakatuka mu kifu abaako n'abamuvuga abaako badansa abaako n'abamukuma so yetimu But you need to sit them down by disciplining them control them public mayisa wemuti lwaki mba disciplining agwe bakubye nedda obagamba ko timinanga kati because of my career bagambeko ki balina kye bakoze ekibi balina gwe babbi nyini kyebakola kyokuba Khalifa yagamba bo aba embassy bakebera already baliwo kamera baziraba era it's one of the reasons lwaki kati ye Khalifa agambe mbuno yagenda bamuwagenda agenda ddi agenda very soon guno omwezi tuyingiddeko ye wagamba wagenda era ffe tugenda kuba tuliawo nga yagenda wakubeko sho agenda bakuba nyimba oba agenda kukolayo ki toka talina nyimba agenda kukolayo ki kuba muziki muziki agenda kuba baani abeeri abantu bawagizi baani Khalifa omulembe gwe yayimbiramu abawagizi be baafa abamu oshegera abamu bakadiwa alina okuba ennyimba ezo zikola ki ezaabo balina okugenda nayimbira naye nga buno obudde emirembe gye yayimbiramu eyo abawagizi abamu tebaliwo oba abamu bafuna ebyokukola abamu tebakyali ku ndongoye kati alina oyiyayo ebipya naye walajointaka walya akyalina abawagizi olabba ebyokuba akyalina abawagizi Kamili akyalina ate olwokajawa akyali muto abawagizi bakyaliwo abo boyogera ku manene bakamili abo badakitaali ebigindala yoshegera tobaleetako oyo omwana omuto oli mwana muto alina bimaliza nakingizale wesite yabimala naye yoshegera bekigaza oyogedde ku kyokuba nti back statement yo sente z'okulo ziteekawa nziteeka mu bikalu gwezizo z'okola oziteekawa sirina omonde tulina nze nzigulamu ebikalu gwoba ozitereka gwomanyi nze ngulamu ebikalu tunavaawo nga bagamba nti figaza balimi tabani tebekoledde kumbali naye akatakayo kayo apartments mu magezi kategedde ekyo olina engeri gyeweebuusa mangu okay kati omukyala afanira race yabayo nagamba nti abambala abaisiramu abambala ebyambalo byamagye mulekeraawo okwefaananyiza azinyaba immediate command mulekeraawo kati ayagala tukole tutya oyambadde kati era nyambadde nga wenyambadde gaba amagye waba ayagala tuyingira amagye nze ngena ayingira gabobi yagambye mugende ayina kyayogedde nga something bebagize abapoliisi ebyamagye mugende abatraining mukirizibwe okoma ebyamagye kituufu era nange bulijjo noonyeyo wantu wentraining asobole oyingira amagye ga bobi nga nange nekakasa osegera kati ate ekyo kirungi nnyo ngera genda training bebi talina magye uganda yeyina bebi talina magye kayinza okubeera amagye ga bobi gagokukiddo nga omanyi nanze mubeerako wali tekigaanira ekigaza ennaku zino oli kaki musical ndikwako era kowulira akaliko gekaliwako owulira akaliko bukuta sanyu limiksi omwana oyo oba anko luliwo olukutuulamu olunyata kiki
Onda singa oli bagamba nti ogenda kukoma ku luyimba lwe mwakwa remix ne Chameleon. Era abasinga bali bamanyi ngenda kukoma ku nsigo. Naye ate nabakubira ddala mpaka n'endala zikyajja. Ennaku zino bafaanizi bammwe oba abantu bangi bakomplaininga ku bwe bayita abantu be mutambula nabo nti olumu mutambula n'abantu bagamba mbusinze nti mutambula n'abantu olumu abasika obusimu abantu abakwata abacakala abantu abacekera kali manyamu abo abantu nawe mwoli kuba nawe waliwo olwensera okusanga n'otambula nange kali nawe onyakula obusimu nze niwo amawulirewo taata kuba nange otera okunsanga ne tutambula ffenna okitegeera kali nawe oba mwoli gonyakula kyegeza abantu munabe boogera ebimu baba bagezaako noonya ebigambo byabwe bagikola ki bebateeka ku bantu naye nga abaana betambula nabo abamu bakola ku puroguramu y'okuyimba abamu bayimbi bange abamu badansa abamu bakuumi bange kyakulesewo okuba nti bakumye visa oba babamye visa era kikyozzaako kayinza bebanyima visa bo ne bagenda kalifaye naye tagenda genda baba banyimye naye takola ki era wembawe waba agenze ebyokuyimba nga mbikola ki nga 3 lwe tulinya oshegera tunuza mu kamera kimugambe nga 3 bwolinya ebyokuyimba mbivaako ssebo oshegedde aganege Zabalindeko. Bwogenda togenda. Nze wembasiriko. Naye tagenda. Kubanga olwede nze mbankola ki? Nze ngeno omulaga nti kati bakola we bati newe bati emirembe gino. Oshegera. Biri ebyaluli eri byaggwako kati bino obudde ifa abamanyi nti kati bakola we bati. Kayinza atagenda mulaga Westa baako yagenda kola yoti. Sajja yimbidde emyaka. Ozalabo. Nze nyimbidde emyezi. Nange yanzala wanyo. Naye kati oyogedde maaso ga kamera. Nga 3 wagenda. Abantu ogenda bagamba ki? Nga 3 bwalinya n'agenda e UK. Ebyokuyimba mbivaako. Nodda ku ki? Nenzira ku byange obimanyi ebya ghetto. Kati oyogedde nga ensi yonna ekubulira. Ensi yonna ng'empulira. Nga 3 omubbi oyo n'alinnya wano n'agenda. Munzije mu byokuyimba. Era bwe munsanga mukube n'amayinja oshegere omubbi oyo wakola ki walinya ennyonyi n'akola ki agenda nze wendi Flasho muyita muku Flasho muyise muku n'ensonga lwaki muyise omubbi yakubashi bingi mukazi bingi byanzibyeko n'okwagala amasanyalaze gatalina ffuna agezaako okwagala okuziba amasanyalaze gange munange neera agange sigagaba Alien ki? Alien skin. Yamuwa amasanyalaze ki? Era kati kale bweyesaako siyesa kungo. Kuzala bayesaako beyesaako. Namuwa amasanyalaze. Era byagezaako. Yamuwa amasanyalaze kyanti kunyawo nyinyimere nti yamuwa amasanyalaze wegati. Ye yamutuma ajje tumukube. Kwese nawulira agamba ayagala tumukube era ekikonde ekirala. Era akole ki? Linda kwanga tuzaawe nyini okumukuba. Tugambe oba mwali mukola stunt okuba nti atekawo concert kuba yalangiridde concert. Yali ayagala stunt. Naye ate munange ebya stunt alondooza byafuuka bya ddala. Naye yayagadde koppa kibanda. Naye kye nawulira agamba bayagala tumukubireyo oluyo olulala addemu apike ekivulu kye. Naye bwakuyita ku kivulu oyimba. Yagala tusobe tumukubeyo oluyo olulala apike ekivulu ky'abantu bajje kati mbadde netegeseyo n'abaana abagenda omukuba wano wanaabazze incase ayagala luyiroka yagala luyo olulala ekivulu kye kijjule naye yagala ku luno nze mba ndumukuba ne mugamba asigala dumukuba agenda kuwaayo omwana omu bamuyita Alpha the Dominant oba nkuddizeera kingizali addemu akukubira oluyolu ekivulu kyo kigenda kujjula oba tugambe nti ayagala kwefuula nga Alien Skin bwe yagenda ne Palaso ne bamukuba oluyi n'atutumuka nnyo ku luyi kyenagambye nawulidde agamba ayagala mwongereyo oluyolu ekivulu kye kibadde kibulamu emeeza tebanagula wadde katiketi kati ayagala tumwongereyo oluyolu naye nga twalaba Rain Abba aguzeeyo tiketi za bukadde bubi yali stand yali stand yali stand
obugambo bwebusembeyo abalabibo bebati bakumye ne visa bategeeza abalabi bange banyima visa naye kasigale nga mbayimbira wano abali bagira emirimu nga mwagano gireeta nga mmanyi ndi UK mulete emirimu wendi mu Uganda tubakube mpaka kuwulira bubi nga wenkonfaminga n'olunaku olulala lwenyera otambula kuba tebikomye wano sente ekyanyumisiza visa ndi muyeekera era nja kuba nkola ki ngende eyo gyendaga inshallah.